Ng'ogyeko ebifaananyi by'omubaka wa munisipali ye Mityana Francis Zaake ebyasobola okufulumira ku mikutu gya social media ng'ali ku kitanda ebyoleka obukambwe n'ebisago ebyamutisibwako ng'akwatibwa kibadde kimanyiddwa obwali. Eggulo ono yadde asuubira okulabikako mu kkooti eggulo n'abantu abalala bakwatibwa ekitaasobose. Enkyaliro tukitegeddeko nti Zaake yaleteddwa abantu abatanaba n'asuulibwa ku ddwaliro Lubaga ng'omubaka Nsewanyana yasse ku ddwaliro lino okukakasa kino nga n'ebifaananyi bye twasose okufuna omubaka Nsewanyana ye yabikubye. Kati n'abantu be bategedde kati era mwaba mawulire mugenda okutuyamba okutegeeza abantu nti ali wano batandike nabo okujja bajje basobole okumujjanjaba kuba eddwaliro lyo lyalonze muntu ku kkubo. Akuli oludda oluvuga gavumenti Betty Awolo Chan nga werekeddwako oludimi wa Kampala Yes Lukwago ssaako n'abaka ba palamenti nabo batuuseko mu ddwaliro lino okulaba ku mubaka Zaake. Bannamawulire ono bafunidde akisa okuyingira mu ddwaliro munda. Era bano bagenze butereevu mu kasenge omubaka Zaake mwajjanjabirwa ono asangiddwa ng'ateereddwa ku oxygen. Dr. Den Sangasa ng'ono y'omu ku basawo abamujjanjaba ayogedde ku mbeera ye. Mulwadde waffe ali bubi nnyo era tugezaako kye tusobola. Wabula n'agamba nti omubaka yeetaaga okuwummula nga kyandibawaliriza okugaana abantu abajja okumulaba. Mu kiseera kino tekyetaagisa kubanga era tetukyabakkiriza. Omulwadde waffe tasobola kutunula, atasobola kwogera nabo so era tekirina makulu. Embeera ya Zaake etisizaamu ababaka. Is now on oxygen that you really can't, he cannot even know what is going on. It is annoying and we really want to say that this is the farthest we could stretch. Butemu bwennyini omwana w'abandi, omwana waffe, omwana wa Uganda, member wa parliament akiikirira abantu omuteekamu omuzungu gy'ayita okuyita vegetative state. Tugeddeko ne mama wa Zaake gwe tusanze mu maka ge Mityana n'atubulira byalowooza ku byaliwo. Era ndi mweraliikirivu bw'amaanyi naye gavumenti ngikubira omulanga abaana abapolisi baveeyo nga balamu. Tukitegeddeko nti abasawo bali mu nteekateeka za kutwala omubaka Zaake mu ddwaliro Nakasero okusobola okumwekebejja omutwe. Ivan Kigozi, NTV ku Salemu.